Ate abavubuka mu bitundu eby'empigi bekozemu omulimo okusobola okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bagamba nti bannaabwe bakuttako olunaku olwaleero bagenda kuyiga obukugu obw'enjawulo ku bintu ebibeetoolodde bye balina basobola okubikozesa ne bajjamu ekigulira magala eddiba bwe batyo basobola okutambuza obulamu nga tebayise mu bumenyi bw'amateeka. Mukaweefube ow'okukendeeza ku muwendo gw'abavubuka beenyigira mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ng'obubbi n'okwekalakasa mu ggwanga nga biva ku bwavu. Abavubuka mu Town Council y'Empigi bakoze omukago mwe bayita okubangula bannaabwe ku butya bwe bayinza okukozesa ebintu ebibeetoolodde n'okukolera mu bifo ebifunda okusobola okwenogera ku nsimbi. Alozias Kisitu musanyusa akulembeddemu enteekateeka eno alambise ku biruubirirwa na butya abavubuka bwe basobodde okuganyulwa. Buli oba nga tolina kyokola obwongo bulowooza ebintu naddala ebiseera ebisinga tebulowooza kintu ky'amagezi, bulowooza ebintu ebikuteeka mu buzibu. Naye kati ffe kyetulaba wano nti buli muntu yandibadde asobola okukozesa ebyo ebintu ebitono by'alina n'afuna kye yeetandikira. Era kiwano kye tusinga okufaako ennyo. Omuntu waba nga alina ebintu ebimufuula bize tasobola kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka kubanga buli kaseera aba alowooza engeri gy'agenda okukulamu, buli kaseera aba alowooza engeri gy'agenda okufunamu kino okufunamu kiri. So kati n'obwongo bujja ne bubeera wamu nti bulowooza ku kintu kimu, nvudde ntya mu kino ngenze ntya mu kiri. Abamu ku bavubuka batulambululidde ku ngeri omukago guno gye gubazibudde amaaso. We find that when someone has attained education and has no employment and has no finances, you find that many of them they involve themselves in those crimes so that they can earn a living, but in actual sense it is not their intention. Okumalawo obutabanguko okugezaako okutaakiriza obwegugungo mu bavubuka kuba abavubuka bangi tebalina mirimu, ekyo kibaviirako okugenda okwenyigira mu kwekalakaasa ne mu ngeri endala yonna ng'okukozesa ebiragalalagala. Kumanyako jangu kyanyamba nnyo kubanga nali maze okusoma naye nga sina kyakukola nga ndi waka. Ekyaliko kwali kupoota na kubonaabona. Kwe kufuna chance yampita wano ku Jangu International nembeerako nintandika stage 1 nemala nengenda mu stage 2 na tandikira ideating nintandikako project eyamba abaana. Naye wano bakuyambako n'otegeera ebintu ebiri kumpi naawe n'obikozesa nga kati wolaba ebyo ebiveera byetusuula eyo byetusuula tusobola okubikolamu ekintu ekirala ate ne tufuna ssente ezirabirira famire zaffe. Byamutale Mwakizito Vincent, Salt TV Omunyo.